oyinayo hadith oba kigambo kyonna kyosobola okubaleetera ekibakakasa nti kigendererwa lwaki wayingira obusiraamu kyali kya Allah? Ya Musiraamu bagamba nti innamal a'mal binniyat, buli mulimu gubalira ku kigendererwa. Lwaki ogukoze? Ya so Allah bw'atyo bwe yagera nti Fedista ajja kufuuka Musiraamu. So wayingira ku lwa Allah? Ya nze nayingira kusanyusa Allah si bantu, era empeera zange ziri wa Allah. Mashallah. Haji Latifu mwogirako ki? Haji Latifu obubaka bwe muwa mweyanza nnyo era nsaba Allah mmwe kyonna kyasinga okwagala kubanga yannyambako nampa bursary ku Kisasi College School. Akuyisa ati? Ampisa bulungi era mpisa ng'omwana we. Tunyumyamuko naye? Era tunyumyamu. Womaliriza okusoma oyagala kubeera ki? Wemaliriza okusoma njagala fuuka politician. Nga Haji Latifu? Nga Haji Latifu. Abantu banakuwa akalulu. Sha bajja kampa mateeka. Omwana yandiyagadde okujja ku Kisasi College okusoma eddiini. Osobola mu obubaka oba amawulire amalungi nti waliyo okusomesa eddiini kusomera eri? By the way kirungi ekiri ku Kisasi College tetujja kusoma kwokka naye tujja n'okusoma eddiini. Gw'olina by'osomyeyo? Nina byensomyeyo era neebaza nnyo Kisasi College School kubanga we najjira nali simanyi kintu kyonna kyekyamazima naye kati sofa nina wentuuse. Osoma eddiini? Olina by'osomyeyo mu ddiini? Olina ssuura z'omanyimu kati mu Quran? Nina. Nga ssuura ki? Suratul Balad. Suratul Balad yakkirawo. Where was it revealed? It was revealed in Mecca. It was revealed in Mecca. How many ayahs does it have? Verses? 20 verses. Can you recite it for us? Yes. Okay, recite. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada alam naj'al lahu aynayn wa lisanahu wa shafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masgabah yatiman dha maqraba aw it'amun أو مسكينا ذي متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.